waliwo ababadde bagamba waliwo era buli audio waliwo audio ne video mbadde ndowooza nti nnaate Mwenda Ndulu alina ku magezi mu nsene ya tekinologiya bakyaleeta bu audio mu gundi mu nsene ya tekinologiya yajja kooti zikyakkiririza audio olwaleero ne bw'oŋŋamba nti nno nkube n'ekifaananyi nga ntudde ku buliri ne Kabaka Charles owa Bungereza tokifuna bulungi nga nze Nambooze naye nga nalimbaddeko yo naye kyayi n'ebifaananyi bitambula ne bw'ogamba nti katuteekewo emboozi wakati wa Nambooze ne Putin tebaawo tebaayo ku recording ne ku video kakati ebyo bakyabireeta mu kooti ku guno omulembe gwa AI gy'ogamba nti njogereramu nga Nambooze neeyogera chofola bantu nno obu audio babutembeya kuba si bwa mazima singa bwa mazima singa babukweka bali bulese mu kooti buterevu ne babutuwanga bujulizi niyo lokuba nabo bamanyi bwa mazima chofola baba butembeya bazanyire ku public olwaleero otuma computer nti nyimbiramu atenga tekikirizibwa kutambuza kati olaba tetukyalina n'abayimbi mu nsi tetukyalina bayimbi computer zeziyimba ogigamba nyimbiramu eddoboozi ng'okozesa ng'erya Jimulibuse eyaffe edda n'eriyimba kati osobola otya okuŋŋamba mbuno tulina obujulizi bungi nnyo ku Besigye buliko n'obu recordings twawulidde ne recording era yayogera bw'ati ne bw'ayogera bw'ati ebyobigambani ko waliwo kkooti ekyatwala obujulizi bwe butyo mpozi era eno ey'amagye gyakaabira gy'abadde alagira obulagizi naye ne kkooti y'amagye nkubuulira bamaze emyaka 4 n'abaana baffe ab'NUP kuliko gwe bali bawozeseza singa ddala kkooti z'amagye ennungi okukira zino singa teziwozesanga misango gy'abaana abo so Museveni eno emboozi gyatulimu tubatwala mu kkooti y'amagye tetubatwala kutumalira budde naye ne bwassaawo kkooti y'amagye njagala kubabuulira basebo ne bannyabo tesobola kubanga yenkomerero Museveni kyava asibira abantu mu makomero obutabajjayo si lwakuba nti waliwo kkooti y'amagye. Yes, oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza bwe kwekumira ku mayingo gano awo wennyini wetugenda otandikira gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwena ayagala otufollowinga ayagala okufollowinga byonna bye tukola kuno ku mukutu gwa Yugi Update TV subscribinga busubscribinza abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe kwekumira ku Yugi Update TV. Nambooze kyagezaako okuba ng'atangaaza abantu bano oba n'obubaka bwawa abo bonna bonna ba political prisoners abo bonna be bakwata nga tebalina musango agezaako bagamba nti nno olw'okubanga gavumenti yaffe eremeddeko okubanga eyagala kuwozesa bantu mu kkooti y'amagye mu military court si yenkomererewo kubanga ne banaabawozesezaayo era wajja kubeerayo solution si yenkomerero so tekirina kubajja ku mulamwa musigale nga muli ku mulamwa kubanga singa yebadde enkomerero bangi be batutteyo era gavumenti zonna zonna ezisuuka zitryingisa abasibe oba abaana mu military courts nekyo kyakikugira gavumenti kukyuka so omuntu ng'oliko ekigendererwa ogenda mu maaso n'ekigendererwa kyo kooti ey'amagye si yenkomeredde ya buli kimu. Obadde ku Yugi Update TV nga kosinzira okuba ng'otuwuliriza saagala kwongerako ku bigambo byayogedde kubanga bimala bumazi gwagala otweyungako naggambye ddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwenyigirako ddala bulungi nnyo gwali eyambuliza mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano.